zonna ku laptop tebasanga wano bazitwala. Batwala computer set emu okuva Kamwokya, ne batwala CPUs 10. CPUs kitegeeza gwe mutima gwa computer. Zino computer zenene ezibeerako ne CPUs 10 bazitutte. Ne batwala hard drives 5, ne batwala video cameras 4, ne batwala projectors 5, ne batwala printer emu Kamwokya, passport ya administrator waffe Kamwokya gwe bayita Kaija Dolin ne bakitwala, ne batwala TV screens 2, ne batwala DVRs ezo ze connectinga mu CCTV cameras era 3 wano waliwo 2 ne Kamwokya ngaoli emu 3 ne bazitwala. Kubanga bakimanyi bye bade bakola imenya amateeka kyobolaba ne cameras zaffe bawade balina zidisconnectinga. Batute Bluetooth speaker emu, internet servers ne batwala 2 era wetwogere wano kati internet teriwo. Ne batwala camera lenses 5, ne batwala ebitabo textbooks 250, 250 textbooks okuva mu library yaffe Kamwokya ne mu office ya president ebitabo ebimu babitutte. Ne batwala sente enkalu milioni 44 n'emitwalo 23,500. Sente ezo nga wano mu accounts office yaffe batutte milioni 29 n'emitwalo 5, ne batwala mu administration office milioni 10 n'emitwalo 23,500. Kamwokya ne batwala milioni 4 n'emitwalo 5. Omugatte ze milioni 4 n'emitwalo 23,500. Nalabyeyo abantu bano balinayo mawama batategeera nga bagamba nti lwaki sente muzireka ku kitebe, lwaki babeera sente ku kitebe. Nobabuuza lwaki tezibeera mu banka. Kakati bo balowooza bino byonna bye tukola wano buli lunaku tusooka ne tuduka mu banka ne tugamba kati tuje tukole kino. Nti kati bano abakadde bateeso baze bakyalira tusooke mugende mu banka kunoonya transport n'abazaayo. So sente zino ziba zakukola emirimu egy'enjawulo ekibeerawo era kati ng'Kamwokya nabo baali bategeeza nti bano abatunda mu maduuka baalisoose ne batwala bw'otunda kasente onofuna 15 because banking okomewo. Bategeera batya abantu abo aboogera ebintu ebyo. So ekavule biki bye batutte mu dduuka lyaffe. Batte t-shirts 420. T-shirts eziriko ekifaananyi kya president waffe eziriko NUP, you can imagine 420. Si gwe gusoose mukimanyi bulungi nnyo emyezi egiyise bajja era ne batwala ebintu bingi ne t-shirts n'ebirala okuva mu dduuka eryo. Before then bagendeyo mu downtown ne bakola operation nga buli dduuka lyonna lyonna lye basangamu t-shirts za NUP bazitwala. So t-shirts ne batwala badges zino zetuteeka ku ngoye zaffe 2,000. Umbrellas za NUP 157. Kakati umbrella mujjukira luli bwe balumba Kamwokya batwala umbrellas zaffe era mwabalaba nga bazisiika ku kiroole era footage eyo waali kyobola amawulire ku luno tebabakkiriza kubeera wano. Ne batwala enkofiira 157. Ne batwala n'ebikopo bino ebikopo ebyera biwandiiseeko NUP People Power n'ebirala bwe bityo. Kamwokya batutte t-shirts 3, badges 5, branded caps ebikopo bino bitubeera tutunda 75. Ne batwala umbrellas 73. Batutte booms, video camera microphones 3, membership cards 25,000. Kakati ezo bagenda mu kibiina nabo bagamba nti abantu bakrosinze bavuddemu NUP bagenzewa mu NRM batandika okukozesa ezo ne twababuuka okulaga nti zaabwe musana mungi nnyo wano ate ambeera zonna bazitutte bagenda obikola nga fe tubali ahead nnyo basanze mujaze zino ze mulaba nga tubeera mipiira era nazo ne bazitwala. Ne batwala n'emipiira 12 mu ofiisi eyo.
So bebe basebo ne banyabo betwakazuula nga bwe mbagambye bino this is just a tentative list tebina gwayo byonna tukyanoonye birala biki bye vandalizings webale nnyo nnyabo no kanjekwatire tofaayo webale nnyo akasana mu Uganda bagamba nti ate omusana kakati awono kanjeko kakati biki bye vandalizings oba bye bamenyemenye enzigi zaffe zonna ze mulabe ze basanze nga nzigale bazimenye amadinisa ne bagamenya CCTV infrastructure yaffe internet infrastructure ne furniture bagenze mu maaso nekamo kyamala banezifaani ezitabakwatako bazikulayo zifaani zistampu z'ekibiina ne bazimenyamenya kakati nebebuuza abantu bano babadde nakigendererwa ki katosa kitegeera ekisembera ddala basebo ne banyabo njagala tuyimirire in solidarity ne muganda waffe Yasin Machete embeera gyalimu si nnungi nga 19 ez'omwezi guno yatandika okwekalakaasa natalya mmere era olunaku lwajjo abamakomera bakulidde maama we nga bali mu kutya ne bamuteeka ku simu ne bamwegayirira bulira mutabani wo ali